kati bino kambide mu Luganda. Bannayuganda bannange mwenna, basebo ne bannyabo, olunaku lwa leero si lunaku lwa ssanyu. Ku ludda lwange wano nyimiridde ne mwannyinaze Tracy Yabo, ono nga ye mukyala wa muganda waffe Kayondo eyatemuddwa abasajja ba Museveni. Ku ludda luno nina muganda wange omulongo Waswa Lubwama, ng'ono yabadde muganda w'omulongo Kato Lubwama eyatemuddwa abasajja ba Museveni. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Olunaku lwa leero enyiike ebuganye Uganda yonna n'ensi ezitwetoolodde olw'ettemu eryakoleddwa ku bannayuganda ababadde tebalina byakulwanyisa, abadde bali mirimu gyabwe. Bannayuganda basukka 50 nga battibwa ku biragiro bya Mwami Museveni. Mu mbeera y'emu bannayuganda bangi bali mu malwaliro ag'enjawulo bajjanjaba biwundu, abalala abasukka mu 50 bali mu makomera. Nze navudde eggulo mu kkomera ly'e Nalufeenya twabadde tusibiddwa ne baganda baffe ab'enjawulo. Twabadde tusibiddwa ne Honorable Ssekirinya Muhammad w'Ekawempe, twabadde tusibiddwa ne Honorable Nabila Naggayi kandidate waffe, meya waffe, twabadde tusibiddwa ne bato bange ba Densite, ba Adamu n'abalala bangi, ate nga ne bannamawulire bangi omuli muto wange Kasirye Ashrafu n'abalala bangi abatulugunyiziddwa nga batulugunyiziddwa abo abantu abalina okubakuuma. Kitalo nnyo, kitalo ddala, omusaayi gw'Abannayuganda abatalina musango gwayiriddwa era nga bweyibwa bwemage. Kyannaku nnyo ti Uganda yaffe mu kiseera ekirala nate era etuuse mu masaŋŋanzira ag'ebyafaayo. Uganda yaffe etuuse okwebuuza ki ekiddako, naye mu mbeera y'emu njagala okubuuza Mwami Museveni. Mwami Museveni eyeewaana nga bw'ali master w'ettemu. Ssebo Mwami Museveni, oluvannyuma lw'okutta bannayuganda abasukka mu kitundutundu kyakakadde, bamaama baffe, bataata baffe, bajjajjaffe, basenga baffe, gwe ne basajja bo bwe mwatta nga mujja mu bukulembeze, bw'oteeseteese kutta bannayuganda bameka? Olowooza ogenda kutta bannayuganda bameka ng'ofuluma? Olowooza oyo osobola okututta n'otumalawo? Njagala okubuuza, gwe owulira otya ddala mu mutima gwo? Bw'obanga olina omutima owulira otya nga bannayuganda, nga famire z'abannayuganda esukka 50 bali mu kukungubaga, bali mu kuboyaana olw'okutemula abantu baabwe nga tebalina musango, abaana baabwe, bakyala baabwe, bataata baabwe ababadde baguleeta ekigulira amagala eddiba? Gowulira otya? Gwe Museveni ne mukazi wo ne bawala bo mubeera nga mwesudiya buli nnaku nti muli balokole era mukkiriza mu Katonda. Bangi kumwe mulina ne kyaki Katonda kyoyo gwe mukkiririzaamu, Katonda wetemu. Mwe mulowooza musobola okututta ne mutumalawo? Mwe mubeera mubulire wammwe ekiro nga mwebase, muwulira mutya ng'omusaayi gw'Abannayuganda abaana abato nga guyiika ku street? Muwulira mutya? Yate gwe Museveni ku byotukoze byonna ne tutapowa, golooza tugenda kupowa? Oba gwe wali ku myaka gyaffe wagaana okuggwamu amaanyi, lwaki olowooza gwe ffe tugenda kupowa? Lwaki olowooza nti ekkomera oba tiyagaasi oba embooko oba okutulugunyizibwa oba okuttibwa, lwaki olowooza bigenda tupoyesa? Bannayuganda bannange, mukimanyi
abasajja ba Museveni tebakatandika. Basse bakulembeze bannaffe bangi, basse abalwanirizi b'eddembe bangi. Tugenda mu main hall yaffe wano ojja kulaba ebifaananyi ebisukka mu dazini eby'abalenzi n'abawala abato abazze battibwa nga battibwa abo betusasula okubakuuma. Naye njagala obbeebaza olw'obutazikiza, njagala obbeebaza olw'obutagwamu maanyi okuba nti Museveni avudde ku bakulembeze kati atta Bannayuganda abatalina musango. Njagala kubabuuza, mwe mulowooza ekyo kiraga maanyi ge oba kiraga bunafu? Mwe mulowooza kiraga lo oba kiraga katengo? So njagala okazaamu amaanyi baganda bange mwenna Bannayuganda ti Museveni obwo butiitizi bw'alaga oluvannyuma lw'okutirimbula abantu e Kasese, okutta abantu mu mambuka ga Uganda, okutta Bannayuganda mu ngeri ez'enjawulo, kati azze ku Bannayuganda abatalina musango. Obuno bwe bubonero bw'oba otunudde mu byafaayo, bwe bubonero obugenze butwala badikiteeta bonna kuva ku ba Gaddafi paka ku ba Bashiri paka ku ba Mugabe bonna. So njagala okutegeeza Mwami Museveni nti olina omukisa gumu okoze buli kikolobero kyonna. Nenjagala okutegeeza tokyalina omukisa okwenenya ebibi byo n'olekerawo okutulugunya n'okutirimbula Bannayuganda. Eyo entebe gye weekyangiramu si yiyo. Eyo entebe gyekozesa okutta Bannayuganda si yiyo. Eyo entebe ya Bannayuganda era njagala okukakasa nti January nga 14 koze mu bijjo okukakasa nti January nga 14 ogenda kakasa. Kino njagala sikirumamu kubanga lino ddembe lya Bannayuganda. January nga 14 agenda kola ki? January nga 14 agenda kola ki? So obubaka bwange bwenjagala okuba Bannayuganda abali wano naffe, abali mu ggwanga n'abali bweru w'eggwanga, tirina ettemu ly'omulaba eryeyongedde, kabonero ka butiitiizi. Kabonero si kabonero ka kulemerawo wabula kabonero ka kufuluma. Njagala okubategeeza nti Museveni ayidde, abulako majaani. Njagala okubategeeza nti tuze tulaba bwe bakola. Mwalabye Mwami Eritu Mwine bwe yavuddeyo neyogeza ebyobwewusa, era njagala okukkaanya n'omwogezi waffe nti ddala Mwami Eritu Mwine nga tetunamunyiigira, nga tetunamukayukira, tukkirize nti yeetaaga obuyambi. Teyeetaaga buyambi bwokka wabula yeetaaga obujjanjabi. Obaka bwenjagala osindikira baganda baffe abo abali mu bitongole ebikuumaddembe, mu poliisi, mu magye ne mu bitongole byonna ebikuumaddembe. Tumanyi bulungi nnyo nti waliyo Bannayuganda mumwe abalungi abaagala ensi yaabwe, abali patriotic. Tukimanyi bulungi nnyo. Obaka bwenjagala okubawa baganda bange titemubuzaabuzibwa bano badikiteeta. Ebiseera byabwe eby'omu maaso babiyitako dda, babiriga mabega. Mwami Museveni emyaka gy'alimu ekyo kankiresi imwe bangi muli baganda baffe, muli balamu baffe, muli bakodomi baffe, muli bavubuka bannaffe, ebizibu bye mulina bye bimu n'ebyaffe.
tubasaba muleme kubuzaabuzibwa kubanga n'Abaganda bagamba enswera etawulira bagiziika n'omulambo. Kale nno njagala okubasaba mujjukire nti Uganda nnene okusinga Museveni, ate mwalayira kukuuma ggwanga lyaffe, kukuuma Uganda so si kutta bannayuganda. Abannakyemalira ababakozesa tebasobola byekolera. Museveni bw'aba ayagala okutta abantu lwaki yetabettira, lwaki asindikamu? Bw'aba ayagala otutulugunya lwaki ye tajja n'atufeesinga, lwaki asindikamu? Muze mubiraba ti bannakyemalira bonna bonna abadde bakozesa abasirikale badde bamaliriza mu ngeri y'emu, ku Gaddafi paka ku Mugabe paka ku Bashiri n'abalala. Kale nno njagala bategeeza Abaganda baffe ffe tetulwana nammwe wabula tulwanirira mmwe. Njagala mpozi ogatta eddoboozi lyange ku maloboozi amalala agavumiridde obusosoze mu mawanga. Ffe nga National Unity Platform tuvumirira obusosoze mawanga nesse kuvumirira yenna. Ffe tetuli basosoze mu mawanga, era bw'otunuulira erinnya lyaffe National Unity Platform, era ne bw'otunuulira olaba Uganda yonna, tumanyi nti buli munnayuganda asaanidde era buli munnayuganda yenkanankana ne munne. Olutalo lwaffe tulwanisa bwannakyemalira na butali bwenkanya. So omuntu yenna yenna asosola amawanga oyo si kyali waffe, oyo kyali wa Museveni. Kubanga ye Museveni ye Ssaabasosoze. Era njagala okubategeeza nti mujja kubiraba nnyo eyo ku zi t-shirt zaffe n'ebyambalo byaffe bye bazze bawamba ku bantu ne bye babba wano, babikozesa okubyambaza abakozi b'effujjo, okubyambaza ababbi, okubyambaza abasosoze, bajje bagende bavumaganya erinnya lyaffe. Tuze kibagamba era tukibagamba kati nti ffe tuli bannayuganda era buli munnayuganda asaanidde mu maaso gaffe. Twagala okubategeeza nti ffe tetuli bakozi ba ffujjo, tetuli violent. Ebyokulwanyisa byaffe ge mazima, ge mateeka, be bantu. Era tuze tukibagamba nti tumanyi tuli bagumu kuba amazima gali ku ludda lwaffe, tuli bagumu kuba abantu bali ku ludda lwaffe, tuli bagumu kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe, ate tuli bagumu kuba Katonda ali ku ludda lwaffe. Yes, Katonda ali ku ludda lwaffe, ensonga lwaki tuyingira mu kkomera ne tuvaayo ate nga tubimba bubi. Kubanga tumanyi nti tuli ku mazima. We are confident. We enter prisons and we come out unscratched. Because what we are standing for is a righteous cause. Not even prison can break us. This is the fight of good over evil. Bana njagala okutwala mpozi n'omukisa guno okwebaza bakulembeze bannaffe naddala abadde abesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga olw'omutima ogw'obwa Sseruganda. Bano mwe muli General Mugisha Muntu, mwe muli Honorable Robert Mao, mwe muli General Tumukunde. Banaffe mwebale kuyimirira naffe, mwebale kutuweereza obubaka obw'obwa Sseruganda. Bategeezezza temwayimiriza ne kampeyini zaffe nga mwagala naffe batute tubere mu lwokwano. Mwebale ddala akabonero ako bannaffe ak'obwa Sseruganda. We don't take that for granted. Thank you for that noble gesture. Kati eri mmwe bannayuganda mwenna, ettemu lye mulaba nkakaza nammwe mukiraba nti libalaga nti bano bayidde. Obutiitizi bwe mulaba nga mulaba abakutte mundu ate batya ffe abatalina yadde jjinja. Nkakasa ekyo kibongera bongezi maanyi. Okunyigirizibwa kwaffe nsaba kutwongere maanyi. Omusaayi gw'Abaganda baffe oguyiriddwa nsaba gwongere okutuwa ebbanja ku mutima
okutaasa abo abasigadde mu Uganda. Njagala okukakasa nti bangi kuffe bajja kwatibwa, bangi kuffe bajja kusibibwa, bangi kuffe bajja kunyigirizibwa, bangi kuffe bajja tukuba tiagasi n'emigo ne pepper spray, bangi kuffe bajja batta. Naye njagala okukakasa nti tujja kununula lino eggwanga aga Katonda. Njagala okukakasa nti eno gavumenti ya Museveni yamusibire bamugwa eri ku kalevo kayo akasigaddeyo. Mu Luganda bagamba esiba bikutuka. So tewali kigenda tulemesa, tewali kigenda tustopinga, tujja genda maaso nga twogera amazima. Era njagala okukakasa nti nga 14 nga 14 January nga 14 January omwezi nga 14 omwezi ogwa January Ladies and gentlemen, njagala okusoma amanya ag'abana Uganda bannaffe betwategeddeko, naye nga sinagasoma muzikirize manyi nti mwanyinaffe Tracy Abo mukyala wa muganda waffe Kayondo gwe basse, manyi yamanyi talina agamala, naye njagala okusaba ebigambo bitono obuze bannaffe bana Uganda abatuwuliriza, oli awo obabuulire n'engeri baawo gye yattibwamu. Abana basatu wa miezi 3. Kitalo yalese abaana basatu, omuto wa myezi 3. Mwami Museveni ndowooza ekyo kikusanyusa nnyo. Muzikirize bw'omukisa muganda wange Waswa Lubwama, muganda w'omugenzi Kato Lubwama naye ababuuzeeko. Bebaza okujja okunziikirako muganda wange mate omuntu mbadde nga ali omu kati banjawuzaamu kitundu ekimusinga, naye amaanyi ge mwandaze nange ndimu mwebale nnyo. Enfa gye yafuddemu twabadde we beekalakaasa, we twalabye gundi ye abasirikale n'adduka, naye gye yatuuse nga tewakyali kkubo agize bamukuba essasi, babadde beeseefuzi. Netubeera awo ng'alaajana teyafiiriddewo, netwegayirira abasirikale bamutwale mu ddwaliro nga naye tabafaayo. Twamaze kwegayirira nnyo n'endaajana neŋŋamba ono mulongo munnange, kwekumusa ku gundi ku kabangali ne tumutwala mu ddwaliro, naye okutuuka ekisuli nga nabo tebamusobola, naye nga
ne ambulance gye twasabye batuyambe nga nabo bagamba tebasobola kugenda mu buzibu obwo kugira kuwaayo ambulance yaabwe. Ne tunoonya engeri gye tumutaasaamu nga tewali mawulire gavaayo ng'agenze. Abamu ku by'essasi babadde baki? Abamu ku by'essasi babadde baki? Bakulemberwani? Bakumaani? Abakuba Yasiini Kawuma essasi ne bamutta baali baani? Baali baze kutta nze. Ebyo ebigambo mu bulumi njagala mwenna bannayuganda bye basigale mu bwongo ne ku mitima. Mukama abagumye. In the same breath, ladies and gentlemen, I want to ask you to stand up and receive these names. Nzikirize nsome amanya g'abaganda baffe abattibwa nga buli lwe tusoma tugamba rest in peace. Fred Semanda, rest in peace. Mchaba Richard, Rest in peace. Manje Sunday, Rest in peace. Juma Sendagire of Katwe, Rest in peace. Kayondo Wire Amansi of Wandegea, Rest in peace. Serunjoji Chiwanuka Robert of Mpiji, Rest in peace. John Chitobe, a former lecturer at UMI, Rest in peace. Peter Chintu, Chairperson Duero, Rest in peace. Goloba Rogers, Rest in peace. Waswa Ronald Luuka, Rest in peace. Mukabya, a student in Iganga, Rest in peace. Eyambye Philip in Iganga, Rest in peace. Ewal Patrick in Nakasongola, Rest in peace. Semanda Junior in Bombo, Rest in peace. Nsubuga Gift, 16 years old in Chebando, Rest in peace. Mulonge Ian in Masaka, Rest in peace. Kusasira Sophia in Kalerwe, Rest in peace. Kamoga Shafik in Katwe, Rest in peace. Nabukera Scopia of Masaka, Rest in peace. Sendagire Juma in Chebando, Rest in peace. Segawa John, Rest in peace. Kato Baka Lubama, Rest in peace. Ashraf from Wandegea, Rest in peace. Sudi from Wandegea, Rest in peace. Serika Edward, Rest in peace. and Nasolo Kevina. Rest in peace. Mukama emyoyo gyabwe agiwomeze emirembe. Thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. Olutalo ngalwete Tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, olutalo ngalwete, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. olugamba oluleva tuyazwale ekirunga. Yes, to those that have just joined us, that has been the president of the National Unity Platform, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, commonly known as Bobi Wine, addressing the nation. I've been going through your comments, and some of you were asking for the English version. Yeah, the president first started with English.